okutuguza ekibiina paka mwami Kibalama bwe yavaayo mu kooti n'ayogera amazima nti amagye gaali gamuwambye era yali ayogera n'omukulu w'amagye ebiseera ebyo kya buswavu nti gavumenti eno genda maaso n'okukozesa amagye okukola ebikolobero okuwamba abantu n'okubafosinga okuboogeza ebyo ebitali bituufu era si kyekyasooka mwalaba nga gavumenti eno ng'eyita minisita w'ensonga z'omunda ebiseera ebyo yagenda mu parliament ne bagamba tibankutte nze n'emmundu 2 mu Arua mu kisenge kyange era ne bazigulako omusango gw'okusangibwa n'emmundu mwena mumanyi nti paka olunaku lwaleero emmundu ezo zaabula n'omusango ogwo mwena mumaze tuwezezza emyaka egisukka mu 2 nga omusango ogwo tegutuula naye ogwo omusango gwali gwa nagomola gwe baali banziguddeko nga balindi abantu nti bansanze n'emmundu batta Yasini Kawuma bamukuba amasasi mu Arua. Yasini Kawuma yali driver wange naye omwogezi wa poliisi ebiseera ebyo Emilian Kavuma yavaayo Emilian Kayima yavaayo n'agamba nti ffe kennyini ffe twasse Yasini Kawuma kubanga batusanze n'emmundu. Ebyo byakomaawo tebatugulako musango ogwo kubanga baali bamanye ekituufu. Tebyakomaawo juzi bwe batta muganda waffe Daniel Cheyune bagamba nti ffe twamusse bamwegaana era ne bakompromisinga taata we eyali wa poliisi n'agamba nti ye abadde wa NRM. So ngezaako balaga gavumenti eno engeri gyegenda ng'ekyusa ebintu mu ngeri ey'obuswavu. Bakozesa ku mulundi guno bajjeyo omusajja gwe bayita Kaddu Joseph gwe baleese nti ye muganda wa Eri Mwesigwa. Kaddu Joseph eyo mujja kulaba ne bu video batandise okugjayo nga y'omuntu omu gwe bakozesa nga bagudde ku kayula emisango newankubadde ate era yavaayo n'agamba nti baali bamuwadde $25,000 awe obujulizi obukyamu. So kyewuunyisa nti bano abantu betubadde tutya nga tulowooza abagezi ate si bagezi nnyo nga bwe mulowooza. Batusinga butemu tebatusinga magezi kubanga bakola ensobi ze ezimu nga bagenda baziddiŋŋana. Mwabalaba nga bayitamu Obiga Kanya minisita w'ensonga ez'omunda ebiseera ebyo yavaayo n'agamba zaake yeyeetulugunyiza yerumyerumya amatu paka ekooti enkulu bwe yavaayo nekakasa nti ddala zaake bamutulugunya nga nze kennyini era mu Arua beegaana nti tebantulugunyako paka Museveni bwe yavaayo n'akakasa nti amagye gantulugunya. Zino ngezaako bawa ensonga ez'enjawulo ebiseera eby'enjawulo emirundi egy'enjawulo gavumenti ya Museveni weze nadange ekozesa amagye nga bawamba abantu bamala okutulugunya abantu ne babatuusaako obuvune ne babakolako ebyambyone ate ne bavaayo bo kennyini ne bakozesa abo abantu bennyini oba ne balimba mu ngeri y'obuswavu. Mwabalaba ku Ziggy Wine batulugunya muganda waffe muyimbi munaffe Ziggy Wine n'atuuka n'okufa. Bagamba baleeta footage okakasa nti yafunye accident. Oyo footage yabula bwatyo. Ssegawa Ronald omulenzi gwe mwalaba gwe bawamba ne bamutulugunya kubanga yali yesize ebya Museveni nga yambadde t-shirt ya Museveni naye nga awagira people power. Oyo bamusalako engalo n'oluvannyuma bagamba yali mubbi bamukwata bakasimu. Tewali musango gwonna gwe bamugulako tewali wonawona gwe bamuloopa. Tekikoma kwoyo Masereka Samuel Masereka coordinator waffe ow'Ekasese bamuwamba ne bamutulugunya ne bamusalaasala naye kati babadde kubanga kyabadde kibaswaza nnyo babadde bamunoonya nga baagala naye akole kye bakozeseza Eric Mwesigwa. Era Masereka bwe yaganye n'atubuulira mulabye ng'akola ne interview ng'ayogera ku nsonga y'emu. Kati Masereka yeekwese kubanga bamunoonya mutuusaako obuzibu. Mwabalaba abo bawamba Jamshid Kavuma ne bamwegaana okumala omwezi mulamba kubanga baali bamukubye essasi mu kugulu yamala kutereeramu ne balyoka bakkiriza. Enanga yennyini yeegaana nti tebalina Jamshid Kavuma okumala omwezi mulamba ebitongole byonna ebigamba nti bitongole bukuumaddembe nga beeganye Jamshid Kavuma. Mwawamba tawa ne bamwegaana paka bwe bamusesema. Olwaleero baganda baffe be bawamba ekapeeka ne Nakaseke tetumanyi gye bali bakyabeegaana oba oli abo baba tebannabatta nabo bajja kubeera ku pressure babate. Bangi nnyo kugeza olunaku lw'eggulo bawambye muganda waffe Gaddafi mugumya bamuwambye basooka kuwamba mukyala we
nga babanja baawe abalagi gyali then ne bawamba mukwano gwe gwe bayita Tomusange gwe bakazaako erya mosquito eyo talabikanga kati olunaku lwajjo bawambye Gaddafi. So twagala mumanye obuswavu n'obumenyi bw'amateeka gavumenti ya Museveni byegenda maaso kola baleme bawudwinkinga baleme basiruwaza mutunne enkaliriza. Njagala kukozesa n'omukisa guno okusaba mwenna baganda baffe ababeera ku mutimbagano kuba mwe betulilayingako zino TV eziri traditional basobola oziremesa ebiseera ebisinga naye kiyitawo ku mutimbagano kiba kiyiseewo abantu baba bakitegedde bano baba bagenda kulwana bulwanyi kukistopinga. So temulekerawo kulabisa mwe betuyimiriddeko bano ba criminal bano bayeekera bano batemu bakyusa bukyusa ngoye ne bambala amasuuti naye bano babbi bali bakwasi b'abakazi be batulugunyanga abantu baffe bawambe balumbanga zibanka. So bano ba criminal, these are criminal abakulayije bemulaba ba criminal batemu bata abantu babandi bata bana babandi ne bamala ne babatulugunya ne babatusa ku kisenge simanyi oba bamuwambidde mwana we oba bamuwambidde muntu we oba bakoze eki ate n'obwavu bennyini Museveni bwatadde mu bantu baffe ne babuwalira dda anagezako bamalamu essuubi temugwamu ssuubi mulemereeko bano abantu okola bino ebintu kiragira ddala okutya kiraga nti bali ku pressure kati sanctions zigenda baluma obujulizi bugenda buwera kyobola abagezaako okubuuzaabuza badde nyina okclearing ensonga basebo ne banyabo mwebale nnyo okumpuliriza mpozi ensonga endala gye njagala okusembyayo njagala okubategeeza bukyanga tufiirwa muganda waffe kanso wa Meri tubadde tuli mu nteekateeka ez'okumugjayo okumukomyawo asikibwe ekitiibwa n'okukiriyaninga bills twasobodde nga tuyita mu ttiimu zaffe ez'omu diaspora byonna okubitereeza era omubiri gwa muganda waffe guli ku nyonyi guli mukomawo enkya tusuubira okumulisiipinga era program ejja kuba ebategeezebwa basebo ne banyabo. Let me say this in English. I want to inform the nation that following the tragic death of our brother Council Anthony Wameri, we have been working with our diaspora team in America and the world over to clear the process of the repatriation of his body. I want to inform the nation that his body is on the plane returning and we hope to receive it tomorrow. We shall be informing the nation about any other program. Thank you very much. For God and my country. Question? What?